nawulidde wasindisa abakyuba okolimira Franka Ntambi. Ntambi agamba akozesa mutwe gwe wadde muli mu boys dormitory oba mwali mu boys dormitory. Ate togenda kukola bibyo ove mu line yakutunuulire. Nze nkugambye bwe nkukyaliza okwagala nkuwa 10% omukwano gwange gy'oli. That is me. Era ye waddembe okundaba nga bw'alabye oba okuwa ensonga ye nga bw'aziwa. Naye Sayime Kalona muggulu mu byonna byonna bye nayogera Puzzle nalinyanga mutereeza ekyo ekintu akiveeko oba waba kisigaddeko amanye the consequences zigenda okubeera nga zikijjirako. Mwe natambulira mu lines ezo giving relevant examples Sayimo. Okitegeera. It wasn't something very personal, but it was a reminder of situation gy'olimu abagibaddemu bikomekkereza bitya. Ebbaluwa Puzzle gye basooka okumuwa gye tugenda okutwalayo waliwo ekitongole kya network, media network kyali kigimuwandiikidde sijja gyogera agende yeetonde naye ng'ate eyo kya ngiina wano ku ssimu ng'eyo kya Puzzle n'aginsindikira gaa gwe mugezi wange sooka osome mu Twitter ne mugamba tetuyita badde mbakole endala nga bali bagala kumwokyesa musajja wattu nze omukwano omubi ne tukola eki eri much better ne bajamba yali mu Luzungu. Yali mu Luzungu of course. Kati waliwo n'abalala abagamba because abantu kati yabagambye yagenda mu ddwaliro tebamanyi tebalaba n'agamba n'achallenge gwe nawe naali eyongoloozo inayo omusawo biki nze ntwala bankebere naye benna kagendako tebalina kye bakola ki waliwo yaŋŋambe okunyeta banga yali ashima bwe mbadde nzijja nti yali omulalu oli yakise mulalu ogamba shiba bayinza okulowooza kwenikama abaana nti mukunja yali aki yali bagenda ne bejjajjako anti kati totulekedde choice yo kyenzijukira twali kata gundi yabalekera obuliri bagamba akwata nnyo mu kiisi okwegadanga bambi era bamalaya kyabakoze ate naye ono yazze malaya baba kiisi ono yazze anyiize anti waayitidde waakwata naye maama Alima olwo video gye nalabye baadde ya Jjo yagirikodinze Jjo maama Alima nakye yayogedde awo saagala kayana naye nsirika emyaka maama Alima laki bwana kyamutaddeko kibi nnyo kibi kuba ne bwe yeegaana mugamba omukazi oyo mukadde mulogo lwakuba bali Black ya video nayita bino n'agamba olaba teyaloga Kenzo olabu ya Kenzo nalema olaba teyaloga kaliya ya mwala weero kyokke abire successful naye kenyini music era yali ya mulema alina ennyimba wazinda Billy Chimbeyo ne nani ne buli olwa Bebe Cool Sambagala Chimbeyo alina n'olulala awo ziri 3 teyasobola zavugidde Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kale kusema official najo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanagana ku bweziti jo wanga ya bitundu byensi nkubuuzaako ne nkwebaza
obanga ku mukutu guno otambulirako. Kale njala kubanga tekutegeeza kuba naffe aba Solange Women Syrup. Syrup eyo ya mulembe nnyo eri abakyala ofuna pain ng'oli mu nsonga z'ekikyala bakimuyita cramps. Solange ono ajja kukuyamba akantu kano kangu nnyo okanyeenya bw'oti. Okanyeenya n'ofuna obusaanikira buno buna. Onywa buna n'obunywa emirundi 3. Kitegeeza ojja nnywa ku makya, onywa mu afternoon, onywa ne mu evening. Awo ogenda kulatta, ogenda kubuuka nnyo. Obusekumu nga ku nguvu. Amanye ennaku zo y'anaakugeya nti oyo lwakubuuka bw'ati bw'ali. Kituufu nnyo bambi. Tojja kufuna bulumi bwonna. Genda mu drug shops, mu supermarkets, mu pharmacies, obeere ng'omufuna. Bannaffe abava ebweru w'eggwanga tokkiriza kubonaabona olwedde omuzira gukukuba. Ate ofune ne cramps. Bannange obulamu bumpi okubonaabona n'ebintu ebingi bwe bityo. Tosobola kubanga omulimu gwa Mukama wo gukumenya ate nga ne cramps zikuluma. Bingi nnyo. Tosobola kubanga byonna gwameggana nabyo. Kati sooka obeere nga cramps ozisalira amagezi, omulimu gwo olina ogukola, tolina kyakkola. Ate kirungi kakakasibwa National Drug Authority, kitegeeza tolina bakkabamu nankenyera wadde bantu bakandeetere bano. Totya nti omwana banagamba nti anti seeki kajja kubanga kakuyambirako ddala. Era ne mu outlets ezirimu ebintu by'Abannayuganda ebweru w'eggwanga gye musanga amatooke, gye musanga biki ebiva e Uganda. Ne Solange era naye gy'ali. Ojja musangayo. Obuuza mu abali ebweru w'eggwanga. Aba Uganda National Lottery bakutegeeza nti no bakyagenda ddala mu maaso okubeera nga n'emizannyo gyabwe gigenda mu maaso. Twalina Powerball Roll Down Friday ewedde nga tumalako January. Katugenda tukomyewo n'emizannyo gyaffe emirala, Landona Cash Striker, Mr. Chicken n'emirala mingi nnyo. Ogenda bugenzi ku www.ugandanationalotteries.go.ug okubeera nga ate ozannya oba osobola okuba nga ate onyiga *178# n'obeera ng'ozannya *165# *185# obeera nga naawe okola ki ozannya. Tuddamu okuba nga tukutegeeza nti ebizannyo tekizannyibwa wali wansi wa myaka 18. Kituufu nnyo. Ate era tuli mu season yakuza abaana mu masomero. Tetugeza ntusanga omwana yali waka lwakuba taata abadde ozannya. Omuzannyo guba gwa kwewummuzaamu. Tosobola kuwummula nga tonnakola. Ne ku Friday wano ewedde twali tuzannya gundi Powerball eyo. And Powerball Roll Down. Yes. Ebeera ya jackpot yali ya 1.1 nendo twali yagiwangula. Naye ate waliwo ya matching ennamba ezali zisinga ku banne wate obukadde 10 ye. N'atwala obukadde 10. N'abeera nga abutwala. So nga woogambye nti odialinga *278# oba novisitinga nationallottery.go.ug. Myaka 18 na kwambuka ng'ozannya abalina ebizibu temukikola. Ndwadde za mitima guno muzannyo olw'omusibuli muzannyo nti buli wa mutima azannya emisinde giringanga misinde gikubya omutima. Kino nga kitambula. Tubaaniriza basibo ne bannyabo. Mbeera ne Frank Tambi wano olwokusatu. Ate ne twongera okuba nga tunyumyamu bintu ebyenjawulo ebitambula. Otya Ndi bulungi taata. Ogamba oti taata we yafaananya ddala nga nze. Bw'atyo yalina naye akayinja. Naye alina ekiwalaata. Lwakuba olunaku olwaliro ate mawulire ga nnaku jjajja wange afudde. Jjajja wange afudde. Ne bw'olaba nyambadde ebiddugavu bino njagala kufuna nteekateeka za kugenda kuziika n'okufuna ku mabugo kuva ku channel yo. Simu ebeewala. Tumuli ba boda ya Uganda na Kenya. Jjajja wange afudde tunnamubuuza Aga Khan okuna. Aga Khan oyo waakwokya myaka 48 kwafiiridde. Tafiiridde Lisbon. Kitalo kati aba NTV bana balina okusasula balina okuggyako amabugo. Daily Monitor abo bonna. Aga Khan Hospitals, East African paper. Alina business kyawe endala. Alina mpitirivu. Alina badalina mabanks. Alina Serena. Mu East Africa n'ensi zonna abadde aziri musako n'ensi endala. Bino ebintu by'embalaasi ebyo racings ezo. Mutabani wo agudde mu bintu wa myaka emeka? Ndowooza nga 62. Bannange olwo taata afa n'ogamba banna. Kitalo naye naffe katulye ku ssente. Katulye ku ssente. Abadde mugagga abadde abalirirwamu wakati w'obukadde 898 paka ku biliyoni 13. The estimation eri awo. Omanyi mutunga alina business nga lezo mutaziri nnyanga namu.
wano waffe alijjawo ddi kachakane tamanyi nakumanya nti NTV national media yi abazimanyi sekiwa polisti abagimanyi nimunanganira banaffe gye kalinze nayo emidala gy'ekyapati ezo zesirambula abaana bampeereza ssente n'emyera gy'amatooke giri gye baŋŋambye naye entambe olina okwemanyiza okuinvestinga ssente weekuumirako ssente batandika kutunda bumasu obuteekayo n'okola outlets bateekako buteesa ssente oba oliawo 5 nga zizze oliawo 2 nga zizze ng'okuŋŋaanya ng'obulamu bugenda mu maaso bane twagala okusaasira awo yo nogolaba aliisa bannayuganda abawera nnyo mu butafaayo bwaffe so twagala okusaasira basaasire mu luzungu tweyongere. Yes, I would like to take this opportunity to send our condolences here as Saimo official, me Frank Ntambi and my partner Saimo Kawalata. Yes, we send our sincere condolences. Kawalata means bald. Bald, yes, this bald-headed man. We send our condolences for the demise of our I've never seen a baby who is bald. Definitely, yes. So someone is bald is bald. Definitely, for the demise of our great-grandfather. No, isn't our great-grandfather. Our grandfather. Our grandfather. Amanya Gigagan. Yogunde ebera title. Aga Khan. Title. Aina amanya sebo. Alesi yasooka. Ase oyo wakuna. Oyo wakuna Saimo. Generation is nyanga bagaga. Our condolences to His Highness Prince Karim Al Hussein Aga Khan the Fourth, the 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and director descendant of the Prophet Muhammad, peace be upon him, who passed away peacefully in Lisbon on 4th February 2025, aged 28, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan. 28. Aged 88. Prince Karim Aga Khan was the founder and chairman of the Aga Khan Development Network. The announcement from Saimo official media of this designated successor will follow. So, ladies and gentlemen, we would also want to ask for some condolence money. Also, this juncture, yes, we want to extend our request to the family of the late Aga Khan. Yes, that we are here in Uganda. Yes. Struggling as our judge has struggled. Yes. And we believe he has left a lot of money. Definitely. It is human. Yes. To share a small portion on what the late has left. Yes. And share it with us. Especially the two of us. And as usual, the elder takes the bigger percentage. Yes. So of course I will take 80%. And since you're still a kid, you don't know how I don't have responsibilities of money, so you'll take 20%, and on that 20%, of course you share with my cameraman. So 7%. I remain with you. No, la 13 investigadde okusendeza gakani sente zibanyi. Ate 13% eyo ne government ijjeko omusolo. Naye nga yembeera mwe tutambulira naye si kirungi. Why? Yes, katono nnyo kampisewo just ba sponsors bange nga basatu ne mukukomekera mpisewo nga basatu. Sagala kufiira nnyo ku bantu. N'abaganda bange ba ticket Kibanda Saimo ne bakugamba nti ogenda ku mutimbagano gwa www.ticketkibanda.com. Omukutu ogwo ye kuŋŋaaniro ly'ebisale by'ennyonyi mu nsi yonna. Abantu abaagala okugula tiketi z'ennyonyi ogenda ku mukutu ogwo bakusengejjera okusinziira ku nfunayo n'okusinziira ku nnyonyi gy'oyagala okuba ng'olinnya n'okusinziira layisi n'abeeza ebbeeyi ennyo zibeera naye nga zanjawulo okusinziira oyagala kulinnya nnyonyi ki oyagala genda mu budde kyera okomawo ddi okitegedde okuleka abanyonyi muzinge tebazirina. So genda ku mukutu ogwo gwa www.ticketkibanda.com. Aga Katonda mugulu togenda kwejjusa ogenda gamba bande bulijjo banseera ticket bano bagundi ba travel agents naye wano obeera wekolera choice yo nobeera ngo bookingira ku mpola mpola wabula webinaba bikusumbuye mu date bisumbuwa biri prompt bisobola okulemerera twasomera mu masomero ganjawulo gwe kuba ku namba y'essimu 0760 414 28 nammwe abalina ebivulu Saimo event soko sobola okuteekako abantu bagulirako ku ticket kati naba amasomero nti baba balina ebintu bingi bakutwalamu abaana baabwe nga bagala zadde basasule basobola okuteeka event eyo gye babagendako oba eri ku ssomero n'obaweereza link ne basasulira okwo oba conferences abali e Canada abali luddawo abagenda e Kigali conferences kugamba ticket Kibanda kuŋŋaaniro nga olaba Play Store kati nayo ticket store
oyagala okubeera nga osasa ticket abo nno nga bavuddeko nabaganda bange aba muno watch of course muno watch kyo tukugamba nti funa application ku simu yo kati atagirina giteke mu simu yo boina Android boina iOS application eberemu oberengo registering kubeera kwangu tekamu email address otekamu ne password oyagala okubeera nga okozesa bulungi nyaawo botyo nogenda ku movies zibeerako no playing a movie game ne bagamba soko obedde ng'osasula akasente kutandikira ku myezi 3 omwezi nenga kuliko ne packages ez'emyezi esikawo mugumu kuliko eje 3 omukaaga omwaka kinasinzira nobeera ng'otuwa akasente ako nobeera ng'olaba byoba osayininze mu simu yo wano credentials ezo zoba ogenda okujjuza ate mu smart TV yo yoba ogenda okujjuza ku kutuka www.muno smart tegeeza TV egenda ku internet ne oyina kusookera wano ku simu ne kibeera nga kikwanguyira then logins ezo nobeera ng'ozikozesa wali awala films zo nabagamba nti Tomoni filimu empya ne filimu zenkadde ezaba vijjes ba Uganda ze tulina filimu njogerere zokka ze tulina so muberenga nina ba vijjo okuva mu region zendala tugenda nawulirako ku ba vijje ba Waluwo tugenda kubeera nga buli region mulimu ba vijje mulimu nabakikola nagenda ko embalala nga balina vijje ekyakola gula filimu ya Junior ba Ispari ne javunula nga filimu erimu amaloboozi nga 3 omupi wakoma wakwata okitegedde so mugende ku mutimbagano ogwa muno wachi ne baganda banga balaba Equator Gates Hotel bano bo basangibwa Bulenga nankuwadde Equator Gates Hotel bano otogera ku kibayita hospitality bannange tewaliyo hotel wano esinga Equator Gates Hotel so mwena mba muva bweru wa ggwanga oba nammwe nga muli muno nga magala mugenda abantu mugenda okusobola nga muwummulira bulungi ebisulo birungi ebisulo tuba togera ku accommodations bingi birungi nnyo so genda ku Equator Gates Hotel e Bulenga obeere ng'ofuna comfortable accommodation wifi ne smart screens konolabira muno wakizibeera mu rooms omwo balina dining options abagenda mulojja bafuna okudobera ku TV bofuna ejjukire no hotel ogenda n'okola ebyokola ate n'owummulamuko wano ku Equator Gates Hotel ate namwe abagala okuba nga mupangisa ekifo kino ku mikolo nga birthday obwongo bwali buŋŋamba nti nimala ntandika okugenda mu hoteri so nafuna budde buwummula so event spaces for small occasions nga birthday graduations baby showers honeymoon packages n'ebirala mubeere nga mujja sauna steam bath ne massage enamba y'essimu 0200 90 73 40 ye Equator Gates Hotel leta ne byokulya ebyo sebo kibiri konjale badde yatulumye dda olese byabameka alese yugaroro zino zibe ya Rolex nga nene mulimu enkoho Equator tuyanza so tunakula amanja how much kala leto tuyimirize bitukola lwa kuba abanje how much boss 5k only here in change 5k for transport 5k for it for transport bino bili expensive sayino obiraba cameraman concentrate ku byokola kijja kuyambako onna sayino soko bikomyeyo nkutya sayino njala yabalumira nnyo ku comedy store njabija gubiveke olenge chips kalaba ko Rolex ne chips Rolex muli enkoko otegedde ona bayugalolo bamanyi kati mulimu ne soda byange muntu omu bw'okyalinze sente za Aga Khan sagala transport agende kamuwe transport but 5,000 is too much but he can buy his own motor bicycle that journey for 2k you came you saw you conquered okay you take your money but next time you reduce we are living miserably yes see you appeal okay pana mbiwo muzeewa bileke kumeza ani atujja batumwadde akalango kangi atujja batumwadde aka nenja bano nyako mbagambe mulaba akantu kana nabakoledde mu mpenga byabwerere buli kumacha bagambe why yes tutandikire wa ndoza bali yakaswa kwa address nga kintu kino kyali lupazo muganda wange kive mu ddiiro toli mukwano mulungi era nange nakirabye puzzle kyaliwo ffe era tuluka time tulaba nga ayiseewo okubira kasimu mugamba muganda wange olowooza wano tetuyiseewo either naye n'akirealizinga nti yakoze eki yayiseewo n'atereezo manye ensi eno tusaba omufunyala kwali kagundi ndoza kapapula kali ensi eno ogiraba okukozesa abasajja byonna gye tugenda we make decisions at times decisions zizoba siki but it is the responsibility of the people we live with yes okutucollectinga definitely kakati all time bwotuuka nga
Ntambi at least kale akucollecting ogaane naye nolaba Ntambi nga ali ku mikutu gy'amawulire anoonya views ne likes ne bampaane kati nze personally of course I've hosted people because asigenda gaana kukola lwakuba Puzzle yasazeewo okukola kyeyakoze eki naye ebe nanga tebinabaawo I called him ne mugamba naye muganda ngenze endowooza yange eri ABCD era nga bwe nabyogera ku kasukula ye nalaba asigadde akola kati ate kyemba nsigalire is to respect his decision of course I will tolerate other people's opinions to decision ye naye nze nga mukwano gwe sigala ndi respectful ne decision ye yes so sinogamba Ntambi mukwano mubi kikyamu saimo tuli ebimu kubisinza okutuwabyanga nange mwendi kwe kubeera nti no saimo tuba n'abantu abatuweeweeta tuba n'abantu abatatugamba ku nsobi zaffe nga bati okutu-offendinga oba n'oku-offendinga oba n'okucompromisinga omukwano ne tugwa mu binnya ne tutakomawo bwe buzibu bwe tusinza okubeera nga tufuna ebyaddala nandirowoozezza nti ate omukwano gwange eri Puzzle ate guli genuine ate mutuufu ate ne kyennakola kyali kituufu lwaki ensonga zo we zibeerawo I think lwali lunaku lwa mukaago lwa kutaano lwa mukaago lwa kutaano bawe yayimba olwomukaaga nakola live nabisanga ku Sunday ku makya nemukubira essimu ng'omukwano ali very concerned aga Katonda mugu ne recordings nzirina ez'essimu omurecordinga mikwano gyo for clarity nti omuntu waavaayo neyeewakana nti sakkubira nina ekikola ki because abantu beewakana wankubirako kudde ku ssimu oba kitegedde sigamba muno ngenda kuta oba njitoba n'ebyalimu nedda naye but just in case nti oba awakana n'ebigambo ebyalimu era mbiddamu Puzzle nemukubira essimu nemugamba Puzzle kabulaza ogamba otya buzibu ki kinasooka okumubuuza buzibu ki ng'owanze omuliro muyitirivu nnyo kiki mbuulira nga muganda wo nambuulira okuva ku epaka ku zeedi essimu yali yandowooza ya ddakika ngaana nesooka nemuwuliriza wenamala owuliriza Puzzle mugamba Puzzle kituufu olina obulumi bw'olina naye strategy eno gy'oyagala okukozesa ate eyinza okwongera omunnyo mu kiwundu oyinza obutamalaako na kintu kino ky'otandise kyovuga oyinza obutakiggusa ge mazima kubanga bangi nnyo abazze mu mbeera eno nga ggwe ne gye bikomekkeredde tebibadde birungi nemusomera n'amannya nemugamba wali yagadde naawe obeere omukristiyabo Puzzle binasooka okumugamba nemugamba ekyokulala Puzzle ffe kati nze nga Ntambi nina kyenzikiririzaamu kiba kibayita belief noza kwe kukkiriza nti we have political beliefs we have religious beliefs ti omusajja omuyisiraamu Saimo nembeera ndi mukwano gwo nga gwe Muhammad oli musajja muyisiraamu netandika okuvoola eddiini y'obuyisiraamu Saimo publicly Saimo oyinza osooka n'olowooza ku mukwano gwaffe wabula n'olowooza ne ku kyokkiririzaamu nga Ntambi ali mu kubanga tulina omukwano n'ekyo tukkiririzaamu oba okitegedde Saimo era ojja kutendewalirwa nnyo singa Ntambi asigala voola obusiraamu gwe Muhammad era ojja kuvaayo omugambe publicly because naye asigadde akikola mu public omugambe naye ng'osooka kumukubira ssimu nemuganda ngo Omukatoliki Francis buzibu ki n'akunnyonnyola kakati nange wekito bwe kyali nemugamba muganda wange Puzzle nina kyenzikiririzaamu naye kyoli mu kubanga okuba oli mu kukikkakanya oli mu kukissa wansi ngenda kyokkiririzaamu kyakuba ekyebyobufuzi because gundi gye yakola live obwanga bonna n'amafumu era akasuka gakuba ku sayidi eno ya NUP yakola lives eziwerako empitirivu ennyo naye nga wobeera ozisoma akuba eno kinamugamba nti olutalo lwogenzeemu luzibu kubanga lulina abantu abalukkiririzamu bangi mwe muli nange toyinza okubeera nti okuba a section of a few 8 people or 10 naye abantu abo ate balina ababakkiririzaamu abayitirivu ennyo batajja kukkiriza kubeera nga otyoboola abantu we bati oba bayisaamu eggaali nemugamba abantu abo abamu ku bo yenze nti nja kutendewalirwa mbeere nga nja kukuddiza omuliro kyo njagala olyekamanye ng'akoza n'owebbo ebyo mbyogera nga Katonda andaba nga Katonda mugulu nakimugamba nti singa olaba vidiyo nga nkutandiseeko togamba nti sakkubira ssimu aga Katonda mugulu nakimugamba n'agamba Ntambi tewali buzibu gwe nkumanyi ojja kuba osengeka bulungi ensonga zo kasita onkubidde mu kaseera ako nga gundi kamukolera vidiyo nga 3 namukasa okitegedde era nagamba gwe Ntambi ate oli musajja mulungi oli mukwano omutuufu omulungi asoose n'okunkubira ku ssimu previously nga omwezi gumu emabega I did the same
yayinamu kuri button alien skin awo nemukubira essimu nemugasa imo aminani puzzle nkyagenda kukola shone kasuku nengenda kwogera ku nsonga ezo era ngenda kubeera ku side eri okitegedde so onoba biwulidde togamba muno biri personal but ngenda kuba mpaki ndowooza yange ne ku kino wekyali kusande okwo twali tulinako Sunday national address ensonga zo saazoogera nako nenzireka kusande kwenyini naddamu nakola live endala nakuba kakati awo ne kumandi saanyina mumukubira simu ndala nalina kutandikirawo kubanga namulaalise oba kitegedde Saimo twali tuli wano ku Lwakubiri nankubira essimu twalinaawo ne Shalom n'abaana bakasuku abo nga bwe bali awo n'oli muganda we n'oli oli Jebbi nakuba essimu nakiteeka na mulawudi n'agamba video yagirabye nemugamba eyo nno kikyali kituuze ekyo nkyaweeweeta okitegeera nja kukola endala singa naawe tolinnyeko mu kyawakati kubanga osindiikiriza okitegedde era luli nalimbuza muganda wange Shalom nemugamba Shalom waliwo kye bayita Isaac Newton's third law of motion egamba for every action gyokola kyona kyokola action yonna gyokola it equals for an opposite or equal reaction egenda okubanga ekujjira wovayo n'oyogera kirizo bagana you're calling for reactions mu bantu ab'enjawulo b'osuubira ne b'otasuubira naye at least nze nkukubidde ku ssimu nti kati beera ng'okola ki ng'osuubira naye Saime akakalona mu ggulu mu byonna bye nayogera puzzle nalinyanga mutereeza ekyo ekintu akiveeko oba waba kisigaddeko amanye the consequences zigenda okubeera nga zikijjirako mwe natambulira mu lines ezo giving relevant examples Saimo okitegeera it wasn't something very personal but it was a reminder of situation gy'olimu abagibaddemu bikomekkereza bitya nakimugamba on phone privately and even publicly okiraba kakati awo sirabawo kiyinza kugamba nti Ntambi abeera mukwano mubi nga emyezi ebiri emabega muganda wange Puzzle yafuna obuzibu nga bano aba UNCC bagala kumubaaninga aleme kubanga ayimba mu December mu mikwano yo gyonna gye yagambye emirungi Ntambi omubi Ntambi yayimirira naye twali aba babiri netuyita muyago ogwo netugenda ewa Katikkiro okutwala ebbaluwa Puzzle gye basooka okumuwa gye tugenda okutwalayo waliwo ekitongole kya media network kyali kigimuwandiikidde sijja jjogera agende yeetonde naye ng'ate eyo kya ngiina wano ku ssimu ng'eyo kya Puzzle n'aginsindikira aga gwe mugezi wange sooka osome mu Twitter namugamba tetuyita badde mbakole endala nga bali bagala kumwokyesa musajja wattu nze omukwano omubi ne tukola eki eri much better ne bajama yali mu luzungu of course. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Nimugamba nedda bagenda kwokyesa mbandi awo nanga Ntambi bakoze damokola ki ogiyiseemu tugiyisamu nemugamba now we are good to go tugende ne tugenda nze kenyini mwambalira amakanzu yes nze kenyini omukwano omubi nengamba omanyi bino ebintu binzo banga bya mateeka ninawo ne ba lawyers babano waliwo omwami bamuyita ni mtabani wa Mwesuga Rukutana balina advocacy bagiyita Mwesuga Rukutana and company advocates mutabani we obbi wange mukwano gwange mwasoma naye nga ne musoma ne Kenzo Kenzo 25 26 nawe omwana yo mwasomera naye mvubuka muto okitegeera ne kanso malabita Sekamate Hamza
ne council owokusatu yalina Lukola Luyimbazi bona ne bakubira amasimu nga bonna mwagala advise twagala bateekeko injunction ku decision yalekoedda UNCC ekitegeera era ne bawandiika bonna amabaluwa mu kaseera ko gundi yali ajja ono muyimbi Dexter Daps yajja yali Lugogo kati mu kaseera ako the contradiction was ng'ate abamuleta Baswanguzi Avenue ate bampa kalimu mberenga mulanga kati nga waliwo conflict of interest kubanga twali twagala kubateekako Kazito bakimukkiriza najja okuyimba nga byayimba netubeera mu dairema eyo ningamba kanjira nzitamuko ku bigere ninga we were willing to go that direction even n'okufiirwa bakama bange abo we batyo clients bange nga Baswanguzi Avenue okitege nze omukwano omuki omubi era mukakato na mugulu natekawo pressure y'amaanyi na mu group tugenda bali ya NCF mwendi nze kenyini nga ngamba fina masanyalaze ne commission omu nembagamba decision eno gyemwagala okubanga kwategenda kukola okitegedde temugenda kubeera nga mugamba abaana baleme kuddamu kuyimba ng'ennyimba ez'obuwemwede ziri everywhere n'abayimbi bajja ne mbaleka decision eyo nembeera ku bigambo byange era ne puzzle nga musindikira nembeera ku media companies nembeera nenzija nenkola interviews ez'enjawulo nembakuba nze omukwano omubiso omuyaga gwo ne tuguyitamu bulungi nnyo tugenda kuddamu kulanga puzzle naye afunye amaanyi okuyimba zemu nakola ki nayimba nze omukwano omubi ng'abaala bonna be yawaanye tewaliyo n'omu yaliwo ku ekyo saalwana nnyo nze baba wanyi mwe muli balungi ntambi ekyemubi nenga mu kaseera kali ate akali akazigizigi akali verevere ddaka nze yakola ki nze yayimirirawo nze omukwano nze oba yagala owangale naawe mu buzibu nga nsobola okukutaasa nja kubeerawo w'oli nja kubeerawo tugwe ffenna wabula ate wobeera nga olina ekinnya kyogenda okugwamu awo nga nkiraba era nja kujja nkukola ekika kya mukwano ekigenda okugamba nti bannaye tugwa era agakatonda mu ggulu ntambi nze omubi essaawa zino singa olaba muganda wange puzzle interview z'akola namulaba ejjo ng'akola ewuwo nenjimalako yonna is very very calm is a very calm man kiri yalinyanga kyakidropinza kyakisudde kuba yakoleddemu ne statement baagala kunjawo kajja na Kyagulanyi mwagala nnyo oba okitegedde naye nga luli ate yali ayogera birala kati maybe mu criticism yange eno osanga erina kyemushepinzeeko yakyusaamuko kwoli gwe yali ayagala ofuuka ebyaddala kakati awo nze wembeera ng'ekyo kyekigenda okunfuula ow'enkwe n'omukwano omubi muli nkirowooza after some time omuntu ajja kurealizinga ategeere nti ate entambi yali omukwano gw'omuki omutuufu but there is nothing I said that is personal nti mulinako ekiruyi it is about divergence in opinions and beliefs zetukkiririzaamu ekyaleese obuzibu bali ne bagamba ntambi tobaako na munno ebyaddala munnange singa mulaba ng'agenda kubanga agwa wali mu kinyaagwemu ng'abalala babadde bagwamu abalala badde mikwano gyange nga saaba wabula nga nabagamba bugambi yes continue gikumemu omuliro gwosinga obasse gwe taata gwe kabaka ne bagwamu nange omuntu amugamba nesooka tusooke tukomewo keema begatuddemu tusinzire tulabe ekinnya ekyo tukibuuke ani abeera omukwano omutuufu kati ebiseera ebisinga waliwo agamba nti olaba osobola okulaba Simon ng'akola ensobi si gwagirabye wekka ogamba olaba ensobi agikola n'abalala bali mu gikola giraba engeri gyeri nti ensobi gyakola era bwali buli omu sijja mwogerako ekyo gyekiri there are so many methods naye bagamba the end justifies the means. What is the end right now is for puzzle okubeera nga is a bit calmer nti ayogera ye puzzle affe oli gwe nali njagala wano yali nzikunze mu opinion yange yali agenda kubanga agwa mu kinnya. Now the end is I'm getting the other puzzle friendship yaffe we twaji creating it out not this one abadde agenda okukola ki okumorphing okufuuka ekirala kati nze ndi nnyo ku the end means zembera nkozeseza nti abalala basirise nze nenjogera nze mu byenjogedde nga tebe ebiyinza obba nga bimushapinze nga bakusirika maybe yali yagaye buli omu supporting buli omu kyenjogera akikiririzaamu nedda oba kitegeera era nemugamba n'omugamba wona enedde lwonoddamu ebintu ebyo nze omu ku misi bagiyita batya blockage mu Luganda emisanvu gy'olina osooka okubuuka olaba nga oli mu kwekiika munno si kwekiika ate mu Uganda otembwetuka n'omanya nti kati kyali wanga kali mu kuyiiya kasente kamuleke kakati waba ayiiya akasente kati ebikwatagana bibi tosobola kubanga oyagala Katonda ate nga ne sitaani okola ki omwagala obeera oyiiya akasente Katonda ne sitaani be baliwa
ngamba obeera oli mu kubanga oyiya akasente sayimo naye nga mu kayiya ate nze okosa nakunya kusose kugamba kyanzikiriza nekitwala ng'eddiini nti obuyisiraamu bwange oli mu kubukosa mu kwagala okubanga onoonya ssente nze nja defendinga faith yange mu kugidefendinga kiba tikitegeeza nja buli atanani ali awo ali mu kubanga alingirira eddiini yange ey'obuyisiraamu nyinza obutamuleka waggulu oba nyinza okugwa naye tujja kwetwalamu oba okitegeera. I believe Puzzle as a character abantu bajagala nange njagala ng'omuntu. His character is very very fantastic. Nadala ku social media okwo sajja wa bigambo bingi nnyo ebisanyusa abato abakulu byonna. And I believe yandibadde akiholdinga dear ekyo ekintu kyalina kuba si kyangu okitegeera. Kyangu kyakufuna n'okumaintaininga bwe wali obugagga bwawo. So tuba tulina okukiprotectinga at all costs. Oba tukozesa measures ki twagala kibeere intact asigale the Puzzle that character eyo eri very sensational ku online okwo ey'abantu obutaskippinga videos ze okitegedde. Nze kyenjagala okwachivinga nga mukwano gwe saawa zino simanyi oba kyabelivinga nti ndi mukwano gwe, but regardless nze nkola kyendowooza nti kyenina okukolera mukwano gwange mu kaseera kano maybe alikisiima mu maaso sikati. So minus that, yes, Puzzle tumuyina. There is nothing personal agakatona mu ggulu. Nesimu nsobola okumukubira essaawa zino ne mugamba bintu bye bimu. Waliwo mukwano gwo n'ogamba ne namba yenjijjeemu. We musanga osimubuuza nedda. Tekiri personal. Kino kiri ku ndowooza nanzikiriza. Sikya views na likes. Views ne likes ate ekyo kintu bakyekwasa nnyo. Buli muntu ayogera, buli muntu agijja mu kamera bw'ati n'agaana okubigamba mukazi we oba abaana be n'ajjayo bujja kamera kikyabanoonya birabibwe byagalwe awaanibwe. Kati nze omuntu andrivingira eyo direction nti Ntambira anoonya bampaane nga naye akola video y'emu nga agiwa nsi yonna lwaki abatagiwaako ab'ekika kye n'akuba meeting. Oba oyagala tubireme kutuuka wala gw'oyagala abiwulire omumanyi bimuweereze. Kati ojjayo simu abali ku social media kino nze sikiinaamu nsonyi. Social media oba online media igamba YouTube, Facebook, X, TikTok tunoonya views na likes. Tunoonya likes, tunoonya bino ebibiri bye bireeta ssente oba kitegedde. Singa okola ekintu nga tebakyagala nga tebakiwaanye business eba tefudde ebeera efa kuba kati ffe abalamba otaba na views na likes kitegeeza ntosobola kukola ssente. Kati ffe kuno ate nga kuno tuliko kukola ssente. Kuno this is a business era basibo ne banyaba bali eyo guno gwe tuliko mulimu. Bulijja ababuuza ate guvugibwa views na likes. Bulijja ababuuza ne bukola ddi gavubuka mmwe bano tukola nnyo omanyi okukola nga olya ku bigambo. Solange yampadde webale gundi nange. Equator Gate Garden kali kankunyumize ba. Equator Gate Garden gyenjogedde. Muno waaki. Ticket kibanda. Solange. National Lottery. Songs Avenue Nyam Rostand Rhyme. Ya show ya Gundu ya Nova Grey. Show ya abana ba B2C meyinga mwenda ku Africana. Kati nina businesses nga 8. Nenga abo bagenza okuzireeta nga bakiraba Ntambi content gwawaayo abantu bamwagala. Bamuwa likes, bamuwa viewership, bamuwana nti mulungi. So katwa affiliating n'Entambi nga brand. Kati nzo omuntu ena naddamu ebyo ebyekisiru Ntambi anoonya bampaane. Yes, njagala nnoonye bampaane ne likes era mbinoonyeza ddala kubanga ye tool number 1 erikiriza omulimu guno gwe tulina okubanga tujjamuko kasente. Naye era regardless of that era mbikola with professionalism and respect. Kale ebe tugenda birekaawo. The kyensaba kyokka ebiseera ebisinga you need to listen to that inner person in you. Yes. Ntegedde bulungi. Ekyokubiri maybe the way you comment about your friend is not the same way you comment about the person away from you. So olwo ebintu ebyogamba kasita Puzzle twakola ki? Twayogera. N'otabeera kuba mulaga nti nno twakugamba n'ogaana. Oyogerako asigalamu. Katonda wamublessingira era naye n'omulekera olumu challenge nga nti nagamba. Naye ate ne wabeera ayiseemu gy'agenze ng'ateekeza direction tekikinaako buzibu. Kuya namugamba muganda woba osazeewo taking a direction eyo ng'olaba we wali fayidayo take it gigendemu sigenda giwakanya naye challenges zino z'ogenda okusanga. Saagala abantu balowooze nti
njagala mukakaatikako ndowooza yange ey'ebyobufuzi nga sijaaliko nedda. Nze muli muntu muwa respect ku kyababilivingiramu naye mba nnaakakisa nga nakyendabyeyo ekiyinza okumuleetera nkimugamba si lunaagenda wakibeetingirayo era nja mumwagaliza naye sandiyagadde kibire nga kigenda kumutomera ate akomewo eno nga takyalina landing ki kale neera nekusaidia ya puzzle ebiseera ebisinga mu bulamu tutambula naye si kirungi kutambula mulambaalo olina okutwala obudde n'okola kye tuyita review oba ontegera ntambudde olugendo okuva wano paka wano wendi wano wendi ntuuseewo ntya biki ebinnyambye okukola ki okutuukawo ebiseera ebisinga tuba n'abantu betulabikanga abafaanagana nga tetukola ki osobola okubanga oli analyst nga nange ndi analyst naye ng'ate gwe oli analyst wa byabufuzi nga nze ndi wa entertainment oba okitegeera naye nga ffenna batuwa erinnya limu lyaki analyst naye nga ffenna ekitwagaza kyanjawulo wadde nga tukola omulimu ogwagala okukola ki ogwagala okufaanagana so singana abayimbi nga mwenna muli baki bayimbi naye nga waliwo omuyimbi nga ye wekkololera nga n'abagagga bamanyi bakuŋŋaanya n'abayimbira nga waliwo omuyimbi nga abantu bawansi ku kyalo waliyo omuyimbi nga wa charity ng'abantu balireetinga naye olwa charity zakola so olina okuddayo review amaanyi agange aganfuula omuyimbi galiwa gali mu ndongo gali mu mirimu gyenkola gali mu byenjogera gali mu ki n'onyweza amaanyi gwe gakola ki we gali ekyo kyabuntu si ky'abantu bonna kukujjukiza naye nze mu byonna njagala kyali wange ng'ali buki bulungi kati ngenda kuba omuntu ontwagala omwogera erinnya naye because of his decision ekifo ky'okuzireeta atutte entwale oba ontegeera naye it is because of his decision and for me I believe wano we waali ssente ze kituufu so kati ekyo kiddayo okuggwe ng'omuki ng'omuntu kubanga at the end of the day tambi sente z'ofuna ziyamba beewuwo kituufu nange zenfuna ziyamba beewange wenjogera abaana nabazizzaayo dda ku ssomero simanyi oba gwe oba obalina wabazizzaayo namuzizzaayo akameeza nataddeko dde emitwalo 4 mesegi yiino ng'ate abaana bazizzeeyo kati agenda ozirya agenda zirya naawe yeyagaleko ana buli lunaku oba ak'olumu mutereddeko emitwalo 4 gwe simanyi kikyokoze ag'omwezi nkitegedde mwezi gusobola okumala amaka gali amanene but the bottom line is simanyi kyoleka waka nange kyenkola ki simanyi ngeri gye bakuwulirirako wuwo nti bw'okoma bagamba omwami wuyo akomye oba beesooza bwesooza so kitegeeza nti no ekitukoza is to make that perfect person ku bantu abakoze eki abatwetoolodde ekyo ne tukirekaawo bannaaye tweyongereyo bannaaye owaayi maama Namakula yaloga Mukunja atasera kubanga ye Mukunja agamba lumbe Luganda lwelukola ki lwelumuluma kyokera Mukunja ye mwagamba mungambye maama Namakula ansonyiwe kakati wakati awo olumbe Oluganda ne maama Namakula bikwataganirawa maama Namakula agamba tabadde mu Uganda kyembuza maama Namakula ye bamugamba nti atali mu Uganda ataloga Saimo ensonga ezo naziwulidde naye ensonga ezo nazirimuko wakati Mukunja wakola video Mukunja y'omu kwabo atasera y'omukozi characters za social media zenyumirwa munyumirwa nnyo omuvubuka oyo is very creative anyumira Mukunja wakola posti Mukunja wagenda nawamba emmotoka okyo scenario eyo ali mama agamba tawamba okumotoka yafuna gye yawamba kati wawamba emmotoka video gye twalaba abantu abasinga ntugamba omuntu wawambidde emmotoka kitegeeza ensonga za abamu kana babagenda mutoyo ekino nga kyamaanyi ate nenda kinyo kyongeramuko bina siringi kyongeramuko tugende mu maaso ne maama kigenda kufuula wali baby hey kigenda pamu tebyagala kutegeera nti bigenda atonda toyi makibigulira kigenze maaso omuntu yeebuzaabuliza ddala n'agenda taagaana kumagamba abadde amubuuza tipi abadde amubuuza y'abakazi we ndowooza y'abakazi tugende maaso badde gamba nti wakola vidiyo eyo oba yalina wiikendi nengamba kale nange nfunye akantu nga ngenda kukola show ya Sakozi ku Mandi nenkubira Mukunja essimu ku Sunday alunteereko Mukunja laga antambi siga yadukuteerako wano onooba okola show munteekeko ku ssimu
era mwana wattu sheyo gyeri ku Gossip Live mugende muginoonye tuba tugikola tukubira omusajja essimu mukunja nga alumiriza omukyalo oyo ebya ssente zaabwe eza sako ebya umma bwe bazirya bukadde buna agenda azibanja tebazimuwa yasazewo naye akola ki awambe emmotoka namwogerera byamwogerera ebiyitirivu show eyaggwa nenkwata link eyo nagiteeka mu group mwe tuli n'aliima ne bu video ne mga aliima kino kisusse mulina okuwa abaana ssente zaabwe nga olina munyiivu awonze olwo ndi mulwanirira ddembe lya mukunja agakatonda mugulu nze nga mukunja yanfumbye nemboobera nambega bulungi nenzijula nga ndi convinced nti omusajja kozi gyaliko maama w'abayimbi ningamba ni maama w'abayimbi mu vidiyo eyo nange nakuba aliima maama aliima era nzaddako naisanga nange byankwata yakasinza okunnuma waliwo omwana akuwaayiza kino nga kikufaana kakati maama aliima ensonga ne zigenda naye nga kinali nebuuza wa kati mala kurealizing after a week ngamba naye omuntu gwe bawambira emmotoka naye otabirawo cause to action nti poliisi abagenda enoonya oba biki olwo mbuuka kale saabuuka naye nasigala nebuuza ebibuuzo ebyo ne bibeeraawo lolensi ebyokulya baffe bijje mu musana ebiyinza obyonoona ningamba obusangaya omuntu sente yazitwala nga tezaali nyingiko nga zigula haliya zino bbiri zebawamba nembeera awo nga wayo vidiyo yafuluma nga maama abawamba emmotoka ye ngamba waki kambireko kusaidi ya mukunja ngenda okulaba takyabanja ngamba oba beetereeza ne batatugamba tugenda okulaba mwiseewo akaseera mukunja atuvuddeku balinga yatuvudde ku maaso era yatuva ku maaso yatuva tumulabira ngavudde tumulabira nlola page gye nagobereranga eya mukunja namugobereranga nga content wansisa nangendayo sikyalaba ki content tugenda okuddamu okulaba nga bu video buvaayo waliwo akasooka okumubika waliwo akalala wakaaliwo ak'omuntu yali afaana obinyo nga alinyanga kenesebwa ati akomulwadde wa mpox ako ne bagamba mukunja wekitegedde twali tuli awo nga vidiyo ekoze eki ezeeyiye tulengera omuntu ayambadde mask omuntu ayina obuntu obwo oba signs za mpox still because mpox eyeta rash eyo bwetu mpox era bakugamba tubeera mu contact with bantu oba balimu era yambala mask webityo tugenda okulaba akoze vidiyo naye wenzijukira mukunja ono abadde nga akola videos ezo eziri deceptive ne mukunja yakoze vidiyo eya Joe era sikyayawulo oba kyaliko era still kituufu ali mu kantu oba ali ku byaddala ali mu kantu oba ali mu byaddala okitegedde kwanza bwe yagambye mama ali mansonyiwe ate nga gwe nakwida ngambe alimu olumbe oluganda okitegeera kati kindabikira nti era mukunja oyo ali very calculative nze nekirowoozo kyange nti kituufu mukunja asobola obbanga abadde mulwadde kidda mulwadde kituufu abadde muki mulwadde era kyali mulwadde ogamba abadde kitegeeza yawonye agenda atereera kubanga mukunja abadde bbanga nga mulwadde naye laba katonda wamuggulirawo oluggi kali ka vidiyo ne bakamutuuma n'agamba yes okitegedde kakati engeri gyali mu kubanga wonna kubanga olina okwebuuza emyezi gino esatu abadde aliwa kitegeeza abadde ali mu kulwana naki na lumbe kitegeeza yafunyewo akangubanguba nga lugenda luganda naye olumbe oluganda lwe lutya sayimo nga bwogenda mugundi tebalaba bakakukwatamu anyway kisinziira ku kyokkiriza naye kati fakkiriza mu science buli kimu kiriko tubalaba nze kyamuyita mpox ne mama aluma yagambye mwana musoke mumutwale bamukebera mpox ajja fiira ate jjukira abamuli kati batandise okuzungira ewuwe era nze Roni gwe nalabyeko Roni lindako okunsemberera lwakwata nyinza obutamusembera n'asembera balina tulina okumanya kuba gundi zaazo ezo kakwata ogetinga era tona kugenda in contact with Roni genda kugamba otuule wali bagamba akwata nnyo mu kiisi okwegadanga bambi era bamalaya kyabakoze ate naye ono yazze malaya baba kiisi ono yazze anyiize anti waayitidde waakwata
Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina plot enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo kati waliwo n'abalala abagamba because abantu kati yabagambye yagenda mu ddwaliro tebamanyi tebalaba n'agamba n'akyalenyiga n'okyalenyiga gwe nawe naali eyo ngolowoozo inayo omusawo biki nze ntwala bankebere naye benna kagendako tebalina kye bakola ki waliwo yaŋŋambe okunyeta banga yali ashima bwe mbadde nzijja nti yali omulalu oli yakiise mulalu ogamba shiba bayinza okulowooza makwenikamu nti mukunja yali aki abaana bagenda ne bejjajjako anti kati totulekedde choice kyenzijukira twali kata gundi yabalekera obuliri aliwa sami anna katonda atusaasire nno bannaaye kumanyi waliwo nizikira omwana eyo twali mu kyalo amayuba galina family kati waliwo ekinyumba kiyita entawuluzi kiringanga jjuba naye ekyo tekiyimirira kati wabanga n'enjiibwa amagulu gayo enjiibwa tegwa ku waya z'amasannyalaze amagulu gayo gakubwa amasannyalaze kati n'entawuluzi kati emanya tamu eno y'amasannyalaze kati ekyo kya katonda ne toyisanga njiibwa ng'eri ku waya y'amasannyalaze ono ebyonyi nga amagulu gaabyo gali metallic galimu gabanga ffe gatundoza gafuukamu omusaayi kati entawuluzi egenda amasannyalaze gagikuba kati bwe gagikuba egwa tugenda ogisanga ndooza nga gagikubye essaawa nga 2 emabega ekyalinamu eba yafudde naye like 2 hours nga tennautanga kuwunya tennakola ki omwana agironda gamba kanjitwale njifumbire njikikola ki njifumbire embwa yange atuuka era ngeri gyeriyamba tusagifumba nabyoya byayo n'agikongola bulungi nnyo kati simanyi ey'embwa waaki yali agipyamu ebyenda naye bonna bonna we tukyali akyategekera ntawuluzi embwaye agyokya tugamba oba tugamba nti entawuluzi y'embwa yagikoze yagidde entawuluzi y'embwa obuuza ate entawuluzi yabadde ey'embwa walidde yaki ti bwe nagyokyeza yavuddemu akawowa naye nedda tosobola kuŋŋamba otegekera mbwa n'okongola n'ojjamu ebintu n'okalirira yatugamba nti nagikaliridde nevamu akawowa akagamba kanjikole ki oba oteekateekera mbwa kyokalirira yali akalirira ye ate seera ayinza okuba yalonda entawuluzi ye ng'ayagala ekigerwa si kyaki naye n'agirabirira bulungi kuba omwana we wetaka n'afuna ebbina awo n'afuna ebbina n'atabuka koye naye entawuluzi akawowa kagivuddemu kankoko lwaki sijiri naye atonda atusaasire busaasizi bannaye tekiba kirungi
Sekyo. Naye Maama Halima olwo video gye nalabyo wayadde ya Jjo. Yagirikodinze Jjo. Maama Halima nakiyayogedde awo. Saagala kayana naye. Nsirika. Maama Halima laki bwana kyamutaddeko kibi nnyo. Kibi. Kuba ne bwe yeegaana mugamba omukazi oyo mukadde mulogo. Lwakuba Bad Black abaddeyo n'aleeta bino n'agamba olaba teyaloga Kenzo. Olabu ya Kenzo n'aleema. Olaba teyaloga kalya ya mwala weero kyokke. Abeere successful. Naye kennyini music era yali yamulema. Alina ennyimba wazinda bezi. Bbiri Kimbeeyo ne nani? Ne buli olwa Bebe Cool Sambagala. Kimbeeyo. Alina n'olulala awo ziri 3. Yasobola zaavugiddeyo kuva nkaaga. Era n'afukira mama w'abayimbi. Naye Omukunja tukusabira otereere kye kisinga obukulu. Agenda atereera. Mukunja tekimanyi wano. Mukunja amanyi social media. Era wana ayinza okubanga ne ssaawa zino we twogerera. Message zikaaba. Eza M-Pesa. Ino bw'okulya omulalo mubi. Nnyo. Kadi bano ababiri kadi olaba ebibasigaddeko. Mukunja agenda sigalako ekyo ekyokulya bagita bateri gyewaga ekinyonyi. Entawuluzi. Kigenda musigalako kubanga yatulekeddemu yatutese mu bbanga yali entawuluzi. Maama Halima nekiro kigenda musigalako kubanga mukadde obuzibu obugirako bukadde kati mzee Kagato naye obuzibu bweyasanga mu lutalo lwa Fulungu oyo alina gema mmemme obukadde bugirako challenge bannaye okaddi wakulungi ne maama waayirizwa naye bambinga yeewozaako n'engandabira ddala olabira ddala eminyanfa muno ng'abalogo we baba Patience Ozoko yafaananye Patience Ozoko nga yeewozaako kyokka social media bu video kananisobola okuvaayo ng'alina muwala we nolobira ddala abalogo abawedde ne nange natiddemu sayimu nakubidde falo ku video ati gye omukazi tagirabira awo nange era nkwata Anaye. Maka Mukunja. Maama Halima nsonyiwa. Sigenda gatako bingi tuyinza okwongera omunyiiza. Omaze tugamba mulumbe olukuluma Luganda. Ate olugamba Maama Halima akusonyiwa. Akusonyiwe kuki yasonyiwe ggwanga. Mbusijala biyingira munyo tuyinza omunyiiza. Naye mu byonna Mukunja wagenda bakebere mpox. N'ebirwadde byonna eby'omubiri. Temanyi bamukeberera ali ku ddagala. Yesu ali mu kantu. Opinion ya ndowooza ali mu kantu. Nange nze bongo ogamba ne maama akantu aba yakoze by'omukazi. Akuba Mukunja oyo nze omulaba. Mukunja mawa yanze mumanyi. Mukunja yalumba ono omwala era avummase. Ng'ate alina ku ssimu. Mukunja ne ku gundi wano kola Bonita tojjukira bye yakola. Newe twali mu Janza Award yakwata Muzeeyi Kiweewa paka nakati. Ate Mukunja alina lo. Abamu bagamba kituufu baamwokya paasi, abamu bagamba kuba kituufu Mukunja paasi yamwokya. Yamuyitako. Naye ekibuuzo ani yamwokya paasi. Baagimwokya yagyeyokya. Omwana oyo. Kakati Mukunja mutewe. Karakita ya Mukunja yo. Obeera awo nga tomanyi kituufu. Owaayi. Omuliro gukutte mu kaadi ya Nuupu. Nakulaba abantu baade bambuuza ngambi ki yaddaano ku mmotoka waggulu. Ate candidate nadduka gwe nga gwagenda owuuba kiki wali obadde ki? Gamba nange essaawa yonna. 2:31. Kati ate ejjo Luwemba n'aleeta amaanyi gaasusse. Kyokka gatusinze. Tegatusinze. Ate kasa omuntu ateeka mukono ne divine powers. Wadde ateekamu kali fight hard Mr. Segirinya fight hard. Fight hard batuwe kaadi. Kati tegeeza bazze bangi ne spirits. Luwemba. Naye omulala yajja n'amaanyi yali Salimu yajja ne Tuleera. Waliwo kakiika ate Magala I liked Magala. I believe omwana ne watafuna kaadi. Magala, this is a good start for you. Mu byonna amanyi nze kyensinza okwagala ku Magala bonna abazze. First of all, Magala has surrendered fate ye mu byobufuzi eri ekibiina. Yajja n'amaanyi kubanga kino kyonna nkigamba wajja ne kanso na Lukoola. Magala yajja ne bafutusooja ballo. Oba ontegeera nga bagamba ono waffe. Naye mu byonna n'agamba nti oba bampadde kaadi tugende kuba amaanyi nzikiriza nga kola ki. Ngalina. Naye batagimpa ngenda kugenda mu maaso n'ekiki. Ne kozi yange. Era nze ndo ngenda kugenda ne decision yaki
era magala nkugamba your future is bright niyo batakuwa card mu kalulu akaddako osobola okufuuka road councillor because atanawaluka kasente awo oba kitegeera so era nekyengala gamba ne bafuutu sodia mwenna abali mu kalulu ako kati mubonna nze gwe nakasinga oku appreciating his magala. He won your heart. Yes. I believe ayinza obutafuna card ate ne wafuna card baba mwanguyidde kuba akyali muto politically omanyi akalulu kalimu ebintu bingi mulimu okuwangula card mulimu okumalako campaign mulimu okuwangula akalulu mulimu okulangirira mulimu okulayira bintu nga bitano byonna bizibu osobola banga olina bino byonna ne bagana okulangirira tubalabyeko okitegedde bulungi bagana omulangirira so akati mu byonna akalulu kalimu ebintu bingi naye ate eno by election gundi y'amaanyi nnyo ntandikwa y'amaanyi nnyo kyova nze ne musajja wange Luwemba naye nze nandyagadde akozese kalulu kano kulaga abantu nti Luwemba gyendi ajje kuba road councillor waliwo yali ayagala ate banajjawo bameka omaze osindika kuba road councillor bangi kuba road abadde alina muvuye wa road councillor oba kitegeera kubanga abadde tajja funa hype nga gyagenda kukola ki kufuna nga gyali mu kufuna ssaawa zino abalala sirina kye mbagamba kubanga they are celebrated somewhere. Ekisooka ebyaddala ebbugumu weeriri 2026 wona akonkonye nti wano NUP ng'ekibiina wekirina okusinziirira nti eno campaign yegenda okulonkinga campaign gyetugendamu ate nnene kasiki kakalulu ka 2026 kasiki kitegeeza buli kimu NUP kyekola ndala administration erina okuba nga yeefumiitiriza n'ebintu biyitirivu nnyo emiranga egiva mu kamyufu kano giyinza okukuba ekifaananyi ekinene kuba naagala okujja mu kamyufu akanajja mu 2026 akanajja okitegeera kubanga tugenda mu by-elections ezibaddewo ziyiseewo NUP ebadde eziruzinga NRM neziwangula mu bitundu biri eyo ebyeyo eyasembayo eya Buganda bagikwata mu bukwasi kakati awo guno it is in NUP's hands to lose kana akalulu okubeera ng'olina abacandidates abo abayitirivu abo nawulidde bali oba 10 abaagala tiketi ya NUP Ganso Narukoola Magala Muhammad Luswa Luwemba Alex tulina oyo Magala tulina Kakiika tulina Kulya tulina Salim waliwo oli Sweet Pepsi simanya makolina mzawe nda sizimanyi waliwo gwe nalabeko n'abalala Sweet cake sweet cake wa PFF wa PFF kakati awo wonna nti NUP nga yo it is blessed okubeera nti erina abantu abawerako abavaayinga okubanga bajjira ku kaadi yaabwe kitegeeza amaanyi g'ekibiina nti weegali amaanyi g'ekibiina osooka n'ogapimirawo bani abagala mulimu ebibiina ebimu nali mbagigaba kiro nina mwalimu emiranga naye mulimu ebibiina ebimu bagamba tukuwe kaadi ya Democratic Alliance ogaana ekyali mu business musoke mundekemu tukuwe kaadi ya PFF okitegeera nti kati mulimu awo naye nga NUP erina abantu nga 6, 7, 8 ate nga bo bakulaga bonna nga woboogedde we baali bajja okunona okutwalayo ebipapula byabwe olaba nga bonna bazze n'amaanyi abasinga bajja n'amaanyi ffe kusaidi ya Council Narukoola twasimbukira erimba ogwo ku muzikiti ekyo tujja nga tuyitamu Kaleerwe bwayiise paka Kavulaawo naye nga tuleka tusigukuludde n'ebitooke Kayempa bakyalima ebitooke nga tubisigukulula yoyo Council tuba tutuukaawo ku ttaawo ly'e Bwayiise oli waggulu mu mmotoka nuluka navaamu eno nga tutuse ku kitebe owulira ogamba bannaye amalo tegagenda kundekesayo munda kamera zonna ziri awo ogamba kanze wano ensi weeraba kankoleyo akantu ovwayi ate agikuba empola okitegeera kakati tuba tutuuka mu ttaawo ly'e Bwayiise tusanga eggaali endala eva ku kitebe nga naye eddayo nga nayo y'amaanyi tugenda okutuuka ku kitebe wennyininyini okuyingira obuyingizi lwali lutalo taata wange nga wakyaliwo kampu erimu nga tuzze n'abantu bayitirivu nga tebagala tufuambe kadhimbo Council ne basooka ne bamuwambira mu mmotoka tovaayo ogera kyankalanya nga tuli bayitirivu kyenkulaga nti olunaku olwo njogera ku lwa Mande amaanyi agali ku kitebe awo gaali gakigamanyi so kiri for NUP to lose one okudecidinga candidate omutuufu mulimbirivinga yonna gwe nebe decidinze muno watabeere wange gwe mpagira chances are very very high nti ajja kukola ki ajja kuwangula but tekigenda kukoma ku kuwangula
kijja bammo about the candidate alondeddwa kubanga mukalulu kana akawedde abawangula naye twafunamu ebizibu biyitirivu nnyo abali bazze okukozesa ekibiina nga political milk card ne batufuukira akayinja ne bagala okwonoona ekibiina okuteekamu entalo internal conflict sebe byonna so oba tewayigira mu situation yaabo because kino erinyanga template egenda okulonkinga wali decisions ogenda kuzikola otya kubanga ogenda okulaba Saimo bantu banyi ate kati abagala ebifo buli muntu abadde incumbent wali era agenda bako okuvuganya gende Lubaga South olabe ekiriyo one gwe bangambye agendayo asuko yabingambe ngamba yi musajja akyaba wano akyagala gende eri nga naye wanopo wa maanyi Kampala awo ngamba bakyaba ku kifo ekyo agende Lubaga abadde mu parliament atabadde mu parliament abadde alina wali awasava nga aludde nawo nekati agenda mbu agala kujja ku South Lord Mayor tajja kuwa MP bannaye yaliko Kampala Central MP naye ati asula mu Kampala mu Lugondi kati teweewuunya oba okitegeera so bw'ogenda mu buli constituency genda Lubaga abadde aludde akyuseemuko ne gundi yakikolako awo Nobert Mao nava kuba LS5 bweggulu district najja naye okyusamuko kyobulanzi nina ekibi kyenayagadde Minister Betty Amongi kyakola bw'obanga oli mukulembeze ng'okakasa okolera abantu kyusa ku bifo yasooka oyamu alina gye yasooka ng'omubaka wa district then nagenda kusoma omubaka omukyala yasooka ku kyabaka mukyala n'amala n'agenda ku kya constituency kati yakyusizza akomyewo mulira oba ontegeera bw'oba okakasa nti oli w'amaanyi nga tuli ku byakafooko oba ontegeera kubanga wano mu Uganda problem gye tulina nti ye president agaanye okuvaako akyagaanye kati mu kugaana okuvaako aleetedde abantu abamu okumufaanana kati okwewala okumufaanana kale kyusa constituency okyusa munoweereza ku balala n'ogamba 10 naweereza beegundi kati wano namwe mulina ebizibu nga we nakolera bali kantandike n'ogamba yitako Kampala bekyembakoledde nammwe njagala baleeterako n'ovugira nze ekyo nkibirivinga bera nze ndi tiimu Amongi kati bagende begira kubanga n'oyo omukazi okuwangula akalulu akawedde minisita wa health yani Achenge ne mukamyufu president yagana omwesimbako bwali mu kulwanisa covid kati covid yawona yajje agenda kujja bageta agenda kujja no ngamba katuno gubadde gamba ajjeko mu constituency ono kubanga naye yafuuse eddiini ye Kampala wano okitegedde jukira ati bamukwatamu nedda bane naye yafuuse eddiini ye Kampala kati wakyali kiddako okitegedde ojja walinga MP baleese Idi akola nze omukazi mugobera ku TikTok Saimo naawe by the way she works she's on the ground wekuba kulongo obusajja era genda mugatteko jja mulaba katumuwa obudde anyway so kimbadde nkugamba nti campaign ene egenda kubeera nga template egenda okukozesebwa wali one babadde bagamba because osobola okutuuka ekiseera ng'olina abantu nga mukaaga naye nga bonna balungi bonna balungi bonna balina vying reasons kati nga tugotogedde ku magalo oyo foot soldier the political prisoner kugamba ng'olaba yes the man has to maybe to be rewarded if he's vying you have to boyina omuntu nga council nalukoola yes abadde wa DP naye gye yavaamu okitegeera n'akyusa n'abeera ng'ali wano agoberera enkola ya demokrasiya yambye abaana bangi abadde basibiddwa biyitirivu nnyo nti advocate already munamateeka teri bagenda mu legislation musajja muyivu musajja ali very articulate mu kwogera nti mba mugenze mu debate says ezenjawulo ezo asobola okuba nga agenda kwogera nga bwatyo nga tuze mu parliament Madame Ncheya ayogera mpola naye alina engeri gy'agira ngo picking attention yasono yani mabike kubukedde akabbinkano bwatyo kugamba olabamu n'ogamba ono aba ayiseemu nja mwetaaga naye nga mbadde nkugamba nti ekibiina kyafuna okusoomoozebwa mu bali abajja mu mbeera nga kanso gyajjiddemu kati olina okubeera nga wayiga oba n'ogamba ekyo kakibeere ku bbali kugamba ogenda okutekinga decision
nga candidate takomye bukomye kubanga wangulidde NUP ticket naye nga agenda kubeera wa mugaso eri NUP okubanga azimba ekibiina okukyongerayo mu maaso for the next maybe 10 to 15 years kubanga gino tulinawo myezi bwezi gino myezi ate tulina okudde mu general election ate nga kindabikira nti agenda okuwangula by election era kadi agisigaza oba kitegedde bonna babawadde okate bw'ogiwa omuntu kalwawo kizibu kyakalwako ate kadi bw'ogiwa omuntu nga weesigamye nnyo ku Honorable Sseggirinya asobola owangula kano kali ne kamukuba kati bye kyagamba nti ekibiina kyo kiri mu kato nakyo kyasazeewo kyagambye ebipapula twabifunye byonna twabifunye ebiki byonna naye katuteekewo ko ku mukisa gwa national debate public debate si bo kulaba abantu era ku olwo ngena linnyako ku kitebo mulungi ogusookedde ddala era mbadde nsaba nnyaniririzibwe mu bitiibwa ku olwo tuyinza obutakwaniriza mu bitiibwa anze ndi waabwe toli waffe era bagenda kutimba ebitooke nga ndabiseeko ku kitebe mbeewo yakamanye nno bayinza okukola akamakona ku lumbe I know bajja kukwaniriza kyemmanyi so ngenda beera kolo nno beerayo okwata akantu oba just kulaba of course for country purposes naye wabaddeyo akantu akasinga kwako naye njagala just kubeerayo kulaba ani akubaganya ebirowoozo nina beerayo because tuli bantu ensi beewuliriza kati nina okugenda mbeereyo nga siri ku EAC kati awo public debate otugirindiridde bulungi nnyo because singa babwe mu room nibaga tulonze council nalo kuba tulonze whichever wajja baawo abantu abamu abagamba basinzidde ku kyennyo naye wano ebeera akuwabuza obugenda okujja buli obu olaba ebintu by'okuteesa ebyo abantu nga bazze nga bateeketeeke ne booteesa otya kitegeeza omuntu asobola okuva okuŋŋaanya abantu be abanamukubira olube ontegedde bulungi okitegedde bulungi kyovulaba nti nze nteesa n'omuwendo gw'abalina okujja buli omu aweebwa omuwendo ogw'essaliro ogw'abantu abakola ki abanajja tusobole okuba ne audience eri balance obulungi kituufu kyoyogera kubanga n'ekisooka oli asobola okuyimbula abawagizi bonna nga tebaasoma gwe nojja n'osimbula oluzungu olungi nga bagamba ali kati nga tebabitegedde nga yeeyogeza oba okitegeera so kakati n'omuwendo gw'abagenda okutaaninga gubeere balance kitibajja kisobola ekyo tebajja kisobola ekyokusengejja numbers ezo awo kitebe ekyo kituuka ne kitabuka naye kati simanyi oba nasinzira ku nduulu eva mu audience oba nabasinzira ku substance inaba substance gwayogera so bagenda okulonda omuntu nga n'abantu bagamba tebatulondedde muntu wa kibogwe kubanga tugenda mu parliament ku debatinga n'abantu ensonga z'amateeka za legislation so ng'oggyeko bino byonna ndowooza era qualities ez'omuntu ng'asobola okuba nga articulating ensonga mu debates ez'enjawulo na biki byonna olina okuba nga maybe omu ku bawandiwako eddusu awo naye nga challenge y'amaanyi nnyo ogenda mu ebugumu ly'amaanyi of course ne ku sayidi eno ya NRM erese muwala wa Kigongo yeyinza okubeera nga papa Seusi akawangula naye nga nabo baagala kugikozesanga ne bakaagala okwagala kusobola okubeerawo mwemina ekintu kimu kale ngenda kikuba najja kikubayira mu maaso awo nupo ina abantu abagenda okumuwa kaadi basigalemu ate nga bamuzinzi nebibaddengawo sayimo anti nga bamuzinzi kati ngenda ku example walaba mukyala Sseggirinya bwe yali ayogera so kwendako yensonga lwaki ekibiina kyo kigamba obeera bakuwanduukuludde tokola ki naye ab'omuzinzi bagenda sigalamu kubeera nga ogenda batta obululu buli wakati w'15,800 kitegeeza singa basinzidde namobilizinga ate NRM si y'amaanyi mu Kampala naye ina abantu bayo nga 7 batakwatwako anyway gundi oyo because tulina okuddeko mu statistics z'akalulu akawedde akasegerinya Nsegenya aba yawangulira ku bitundu nga 41 ku buli 10 andi ne tanapu ya gundi siba nnungi ekyokubiri percentage oli gye yafuna wa NRM constituency eyo omuntu gwe baleeta omala time doza bwe yatuuka omuntu gwe baleeta kyova yakkiriza NRM omuntu gwe baleeta mu kalukalisi gwe baleese ontegere bulungi balaba nti ono
naye nga mu constitution ya NRM abeera ne kkaadi eyo kumala emyaka emeka era ne boddayo mu bigambo bya Dombe ebyasooka yagamba Fred tulina candidate waffe Tom Fisher kaki naye bagenze otutuuka nga candidate tatuukana na mulembe guno ne bali abaliwo ayinza obutasobola kuvuganya kati ne baleeta Nambi jjukira Nambi mu kalulu akawedde yali mu Kampala yonna alina bigurupu y'abakazi badi bagamba yabibba oba okitegeera kaakati mu mbeera efaanaganako yonna nuupu erina okulwana ennyo okulaba nga bakandidate abe 10 esuuzaako nga 6 nesigazamu nga 3 abatagira ku independent kyokka waliwo ab'omuzinzi batagenda bwa kaadi nga bagenda kukasigalamu ate si lwakuba baagala awo katukalinde omanyi osobola okulaba omuntu agenda withdrawing nga natagenda magala omulaba posita z'amagala ne ku gundiko kuliko kamyufu but I don't know why I loved magala kati goloza ba constituents bo bandiyagadde okubanga nabo baluzinga bava mu party decision gyegenda okubanga ekola kata tugenda kubanga olaba Simon yalite y'abanna Kampala eri Nuupu Simon nze muli ndowooza akalulu kano ku buli muteeko kagenda kakyuka embala wane saabazo buli muntu alutinga gwayagala because of maybe personal reasons ziri emotional reasons then etuuka mu phase ey'okubiri nga amaze okubanga bawa kaadi kale nga muli mu kuvuganya NRM nga mulina kubeera behind ewammwe tugenda kulaba kuba kyolina omanya kana akalulu Bobi Wine agenda kukanoonya okuva ku lunaku olusooka kati njagala okubuuza nti Bobi Wine nga ali mabega wa whoever gwe banaaba balonze anti awo tugenda naye anti kati akalu kano kalina factors ezo bbiri zotagenda buusa maaso kalina factor bbiri wa ssatu kalina Bobi Wine it is a very big factor ezo geto kalina factor ya Nuupu factor nene naye kalina factor ya Seggirinya oba ontegedde kati factor ya Seggirinya is likely okubeera manipulated in one way or the other ontegedde bulungi naye mu byonna byonna tulinda kulaba kikola ki kinaava sayidi zeeyo naye nga ffe tubaagaliza birungi biki byereere nze ndi ku kanso wange nalukoola nze nalukoola mwagaliza birungi kubanga mumanyi ate nsiri mu myaka igabapya naye personale wanaba mmere amiddwa kaali n'asigalamu nange nja kutekinga another decision I will let you know ekyo nadde ngenda kikigamba kyogenda kuva kugundiza pata omulundi ogusookera ngambi I will let you know anti nze of my decision naye nze mu byonna njagala kukongratulatinga Magala I love the spirit you're presenting ne bwe yakola posta ze zigamba kamyufu I love that spirit okyali mwana muto bakusiba si ensonga enkulu bwe bulamu bwo obw'omu maaso oba okitegeera nti osobola okukozesa platform eno okwepromotinga 2026 atuuse ogenda kuba Lord Kansala si bw'atereeka obukadde 7 that is money osobola okugenda eri n'ofuuka speaker ekyokubiri of course ekifo ekinene kirungi naye ku nsi teri kibikuwa ngatto nene z'otannatuuka kwambala obukadde 7 buwera babweza ate kuliko n'okutambula kyovulaba nti nno bonna be baalonda betwafuna bagenda mu America Canada privilege zaaliwo zonsene ne servicing sente ze bali bewoze z'abatwala okitegedde kale ndoza tumalirize bannaye ndowooza era kyekyo okusinziira ku bitwali tuteeseteese mbeere bulungi basibananya linda katono nnyo n'abaganda bange bano aba Swangs Avenue etugamba etya Swangs Avenue etugamba ng'ennaku z'omwezi 23 February ujja ba lunaku lwa Sunday saawa zijja ba 5 n'ekitanda ez'okumakya gezijja ba zigguddwa okujja Haspia Munyonyo bakuleetedde roast and rhyme reggae raga nyam edition reggae abanyumirwa reggae ne raga babigasse okitegedde okuyingira alebad emitwalo 7 ku gate kwenyini ku lunaku mitwalo 10 VVIP emitwalo 2 ate nga ba introducing the category empya gye bayita the big boys this year so tickets ziri available ku FlexiPay of course FlexiPay app oba odailinge *291# dailinga *291# oba ku FlexiPay app dress code batugambye yellow red ne green ezo ze colors ze kirege reggae vibes nga saa yalimu awe session ye eyokubiri ziyajjiramu tuberenga tuzikubye tunyumire reggae raga nyam roast and rhyme edition bagambe event highlights byosuubira wagenda bagisubidde kubeera a perfect Sunday afternoon music and meat picnic
sitting event by the lakeside. Kugenda kutuula ku lakeside enjoying lakeside vibes with lots of reggae, meat and raga. Bagaba, bring your grill, meat to roast, Matt and your crew for an unforgettable experience. The baganda baffe abo aba Swangs Avenue obubaka obu. Ne wano wetuli essaawa zino ku Kevina Gardens waliwo bannaffe aba silent movie egenda kubeerawo kandabe wano silent movie weeringa ennaku z'omwezi 14 February wano wenyini wetukolere ku Kevina Gardens Valentine's Day. Aba Silent Movie Nights Uganda bapresentinze Valentine's Movie Night sawa 11 egenda kuba red carpet affair nga bitandise. So wagenda kubeerawo live band, wagenda kubeerawo karaoke, wagenda kubeerawo quiz, wagenda kubeerawo abayimbi abakulembeddwamu John Black, wagenda kubeerawo art piece painting, wagenda bawo emizanyo gy'enjawulo, wagenda bawo ne photography jangu n'omwagalwawo photo booth egenda kubeerawo. Okuyingira Geno emitwalo 5, VVIP emitwalo 3 wabula ng'emitwalo aga 3 giyingiza abantu 4, emitwalo aga 3 gijjirako cocktail jug. So mujje tunyumirwe movie night sako ne music, abayimbi, live band, karaoke nga wembimenye. Ayagala okubooknya kuba ku namba y'essimu 0740 653. Kevina Gardens esangibwa Kisaasi Kyanja Road okuliraana Avesta Hotel. Sebo ndowooza kyekyo. Tweyanze kwa sibe ne banyabo mbeere bulungi mweraba. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.